ate abantu babalagira bo bye basalawo era basalawo ddaga bagenda okuwa. Okay, oyagala bamuwe bwe bamuwadde naye bwe batamuwa kiri okay. Kyensinga okwagala butamuwa olikola bamanyi gaba. Namwandu ono lwaki tebamuwadde nnyo attention ate nga naye ajja? Namwandu ono sigala waka alabirira abaana. Namwandu oyo kafeva kabulamu mu bantu ate n'ebiseera bya omugenzi abaawe mu public yali tajja bulungi badde nga tavaayo nnyo abaye tavaayo bulungi naye ng'omwana ono Mr. Kawempe bamuyita Luswa Luswa awe nyini njagala kujagula biga yavuddeyo n'aga nti agenda kwesimbawo naye bannange tuve mu kandulinduli ebintu bya kandulinduli birina okuggwawo kyenjala okugamba abantu ba artist ebiseera biri ba artist omuntu yasooka okuvaayo yasinga okukyaka okuvaayo nga artist okwesimbawo mu byobufuzi yali Siasa Senkobuge mujjukira Siasa Senkobuge yavaayo fena netuteekange Ndabula Ali omwerabidde Ndabula Ali wote yasooka oba Ndabula Ali oba Siasa Senkobuge waliwo yasooka yali tebamumanya yali ku Nairo Theatre yali azanya mizannyo musajja yali MP musajja munene yali ani yasooka okujja naye tebamutegeere ng'ebiseera ebyo aba artist temana bakukyaka nnyo kakati Wowoto yali akola ku Radio Simba n'avaayo ne bamuwa naye si yali awo nti yakola bulungi kakati ne bagenda baleeta Siasa Senkobuge amazima ga Katonda twawogera Siasa Senkobuge ne tuvuga ng'emmotoka zaffe kulaale nga tutaddemu wadde omune gw'ennusu nga tulowooza omusajja ali serious Siasa Senkobuge ng'ali mu kandolindoli ng'ali ku bintu bya Bat Valley n'atuyiwa wayitawo ennaku 3 mbu ne bamutemera n'avaamu abantu ne baggwamu amaanyi twali tukyali awo tuli kuba nakatemba oba tatuse okukyaka okujja omuntu eyasinga okutamya ba artist ebyobufuzi bamuyita omugenzi Katolobwama omugenzi Katolobwama n'alyoka ajja ensi yonna erina neeronda Katolobwama n'avaayo n'abagamba munondo bamunondo abatemunonda muleke eyo abantu ne bamulonda bwe yatuuka mu paalamenti yayogerayo ekigambo kimu abantu ne bagenda nga basebengerera nga ne batandika obuteesiga ba artist naye Kyagulanyi n'abazuukusa kakati tuba tukyali awo tukyatagalatagala ebifo bino ebitono ba MP RT3 tuba tuli awo Kyagulanyi n'ayingirawo awo mulaalo nekola ki mulaalo nedda waggulu ate ng'omuntu yasinga okuteekamu abantu enjogera eyo erimu art yali Kenny Luchams the man ebyobufuzi ebyo ebirimu engeri y'akatemba Kenny Luchams the man ye muntu eyagira mu art enjogera engeri mu art naye nga ataakola twali tuli awo ne baleeta omwami gwe bayita Kawempe bamuyita Munyagwa Munyagwa najja n'ebigambo nga birimu ng'ali serious nga ebyobufuzi abimanyi era kali Munyagwa kituufu yakola lwakuba nti omuyaga gwajja ne gumaliriza nga gumusudde era ye munabyabufuzi omugundiivu awo abantu bonna bali mu art nga bonna bali mu byabufuzi bayingidde mu byobufuzi Munyagwa n'aleeta ebigambo nze ndi mumalirivu nga katogo kasirire bekakola ki bekatokota naye nga ali serious akola naye omugenzi Katolobwama n'alyoka ajja yakola ekisanja kimu talina kituufu kiyakola ba artist abo ne bagenda nga bakola ki nga bakakkana Kyagulanyi Ssentamubi yajja mu laalo y'ebyobufuzi nekola ki n'erinnya waggulu ba Martha Sorokaga ne bajja ba Geoffrey Utaya ne bajja ba Dr. Ideman ne bajja ba manager bonna ne bajja Kayemba Solo n'abalala bonna ne bajja naye kyebuuzibwa nti ba artist bakoze ekimatiza kakati twali tukyali awo ne zireeta Segirinya ne Segirinya yali artist enjogera eyo ngerimu olu artist yali mu Lukatemba olumwebale nnyo Lukatemba olwo abantu ne bamwagala nnyo yakola n'ebigambo yakola ebintu bingi abantu okumatiza abantu okumuwa kaadi kuba mu kusooka yaliwo FDC era mujjukira yayisaamuko ne Kyagulanyi eggaali n'agamba mulungi nnyo naye kulwa pulezidenti abulamu bamukuba ali akola ebintu bingi nnyo yakola live nyingi ng'ali bweru NUP okukkiriza okumuwa kaadi lwali lutalo ne gaali maanyige Segirinya
kale ntegeeza ki omusajja tebamuwa kadi nti baali baagala kuba baali bamunyoma nti tiyasoma bamulaba nga alimu olukatemba naye abantu b'okugulawundi ne bagamba n'abaasoma bwe bagenda mu palamenti balina nnyo kyamaanyi kye bakola katuwa ono amanyina okutuleetera akawunga n'atuleetera ebijanja n'atuleetera amagi n'atubeererawo kuba kyekigambo ekituufu obubaka ba palamenti ku mulembe guno ogwa President Museveni tebalina nnyo kyamaanyi kye bakola bagenda ne bataputa ne boogera oluzungu ne bagola amatayi ne bafuna omusaala essaawa beetuuka ne bawanika emikono ne babawangula ab'opposition bagenda mu palamenti nga tebaweera nga sibasinga beenaale mubaba tebalinayo makulu mubawe bagende bafune omusaala era tebakulimbanga nti omubaka wa palamenti alina ekyamaanyi kyagenda okukola mu palamenti eno eya President Museveni olaba nga tewaliwo mubawe bagende bafune bakomyewo awaka eyo nkuyisizaayo buyisa katono nnyo lwaki nkugamba nti omusajja ono Alex Luswa ye bamuyita Alex nze nkimanyi bannakawempe sebategeerera Luwemba ekyo ekifaananyi kya Segirinya origino kubanga ennono ya Segirinya ono Luswa agirina bulungi nnyo ate omulaba mugabi ovanga ku mubaka wa palamenti abaka wa palamenti ng'oggyeko okuziika ofuna bulungi okuggyako okuziika tebaba na kyamaanyi nnyo kye bakola era omubaka wa palamenti akwata ku minzaano basatu ba ataano naddiza ku bantu oyo gwowanga akalulu naye bano abasigadde ajja mu biseera byakuziika najja mulumbe n'agulayo obunyama awo n'agulayo obusefuliya naye kakati ono omusajja omulaba Muswa Alex Luswa Luwemba bannakawempe abe bingi ebitambudde mu ggwanga twalina concerts